eno njikoze sawa 5 n'eddakiika 8 wenji recordingidde. Nva kuba essimu ku National Theatre nentegeezebwa nti Gravity Omutujju ne Lily Puzzle Lunnabe tebannaba kulabikako ku UNCC era nga ngenda kulambululira okusinzira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku olw'eggulo nga Gravity Omutujju bukyanga abawemulira mu nnyimba nga bwe mugamba ne Lily Puzzle ennyimba ebbiri ezawandiikiddwa mu kiwandiiko kye twalabye nga nazo zigambibwa okuba nti zaava dda ku mulamwa n'obuwangwa bwa wano. Ngenda kuba nkulambulira ebisingako kawo. Video giweka like kijambeko kubanga etambula ku misinde gy'amaanyi infe tuke kwayagala ogiraba n'ogiwuliriza mukadde twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku mukutu ofunenga latest updates ne latest information buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Gravity Omutujju oluvannyuma lw'okuyimba oluyimba oluyina title abamu gye tutya okwogera mpoziko bwe nkigamba nti omuniongo w'eggulu awo nja kuba ntegeerekeka okossaako ne Lily Puzzle ayina oluyimba nga enkudi. Yes, sometimes back lubadde luba nnyo ne performances z'oluyimba luno ku stages ez'enjawulo kwabadde nga luperformingira nazo muzenga muziraba. Nawo ekibiina ekimanyiddwa nga UNCC nga mu bufunze kiggwa Uganda National Cultural Center kino nga kyekivunaanyizibwa ku bannabitone n'ebiyiiye byabwe mu ggwanga Uganda. Olunaku olw'eggulo kyavuddeyo ne kifulumya ekiwandiiko era ng'ekiwandiiko ekyo kibadde kiyita butereevu abakulu bano babiri olwaleero ku ssaawa 4 ez'okumakya, wabula video nkugambye njikoze ssaawa 5 abakulu tebannaba kulabikako ku UNCC wali eri ku National Theatre. Now ensonga ezayisizza Gravity Omutujju ne Lily Puzzle zeekuusa ku kuba nti bayimba ennyimba ezikontana n'obuwangwa bwa wano okossaako n'empisa ya wano era nga ennyimba ezo mu bufunze omukyala Fina Mugerwa oba abangi gwe mmanyi nga Fina Masannyalaze ye yawandiisa omukoko gw'ebbaluwa guno oguyita abayimbi bano yategeezezza nti ennyimba zino bano ababiri ze bayimba ziwemula era ennyimba ezo ze zimu ku ze njagala nkumenyere wammanga wano. Invitation eno yabadde ya meeting eyina okugenda okubaganyizibwako ebirowoozo olwa content ali vulgar. Content oyo asiiwuka ku mpisa ez'abalala oba content omuwemu mu mbeera eyo awogana ne wano bakyongeddeko ne waliwo weyayongedde n'akigeza in the capacity of what of our mandament which is a preserve promote and yayinaawo waliwo weyakongereddemu awo akakasiza ddala nti ennyimba mpemu oba nkyafu. So bano bayitiddwa ng'ennaku z'omwezi 9 olunaku lwaleero December era nga bano emisango gye baliko giyina okunnyonnyolwa kuba kati gino giranga misango mu UNCC. Kuliko mu mwami amanyiddwa nga Gilson Wabuyu oyo ye Gravity Omutujju okossaako n'omwami Mukasa Yasini ye Lily Puzzle wa Lunnabe Music. Kaakati Gravity bagamba vulgar content we yono wammanga aliko okwepiica aliko ekyama ennyama aliko doozi aliko ne Fina kino wakiwandiise bubi omuniyo Fina wakiwangaazizza nnyo agamba latest release ya Gravity eyo ate yombi nnyo. So nga Cultural Center yo yakasazeewo negamba nti bano kebayite bajje bagende maaso n'okuba nga beewozaako. Then omuyimbi amanyiddwa nga Lily Puzzle Lunnabe ye bamulanze ennyimba zino wammanga. Lily Puzzle kwabaddeko enkudi ne kubeerako olulala zaabadde bbiri ensujju. Gravity ensujju Lily Puzzle tannagifulumya naye agyogera agiwa coming soon. Kati Lily Puzzle buli wakola interview agamba bemba mukyatenda enkudi anytime aleeta ensujju. Kati ate
Fina ebintu binaine Madam Fina Mugerwa yayisa abayimbi bano yes but tulina omu ku bayimbi wano mwenanga mumumanyi abamu tebamumanyi namumanya agezezzaako okuwemula ekisooka n'ekisembayo mu music we ng'awemulira ddala ekigambo ky'owulira nti kati kuno kuwemula totally naye ng'ensi egaanye okumuwa amatwe ekitegeeza nti okuwemula kuno kuyina limit sometimes ate era kuli mu laaka togenda kuva eno wemule buwemuzi ogambe nti okuwemula kwo n'ebivuga kugenda kuba world wide yeba world wide Uganda wide tekijja kukola so omuyimbi amanyiddwa nga Kididi mujjukira oluyimba olwamuleeta sente nina njagala mukazi gwenzina tototo kiyimba kikomyawo kati Kididi ayina ennyimba awo nga 10 zonna yamanyira trend eryeji kuwemula nene bw'omusanga ku performances ez'enjawulo ku stages ez'enjawulo nga performinga era osanga Kididi nga audience tetegeera byayimba newankubadde biwemula ekyo ekimu ku bibonero obulaga nti obuwemu obutaliiko lak tewali ayimba naye so ne simanya sente nina luyimba lwa performinga naye telwa performinga kumala kabanga kalina kyeka yaleeta akabadi akako okuyimba ekintu n'osirisaamu n'oddamu n'ozzaayo ekigambo so Gravity bamuvunaana gwa kwepiica oluyimba yalupromotinga nnyo olwo bamuvunaana oluyimba lw'ennyama bamuvunaana oluyimba lwa ddoozi lwe yayimba ne Shakira olwo ddo totale saalwagalirawo nakola ne video wano ne mbagamba nti kuno kuwemula super amaloboozi g'omu kisengo gateeka mu studio ne gabeera mu public ekyo kimu nawo Fina ensobi weeziri naye ng'omuntu mu kibiina kyabwe ekya UNCC Uganda National Cultural Center ebimu ku bintu byeyalina okufaako n'ebigayaalirira bimaze kkula nejjukira nti eyina okubirwanako bikkakkane era bigende maaso n'okuba nga birinyibwa either ku nfeete oba babizikizeemukko okusinziira kuba content creator aba creating ebigambo bino. Nina omuntu omu gwe nkubidde simu nangamba nti Fina amazina ge yazina mu myaka giri nga UNCC tennaba kujja singa tugakomyawo olwaleero gayinza okuba nga amateeka ga UNCC gagenda kola ki ku blocking amazina ge gali ge yakola ki ge yazinanga ne mugamba naye ebyo byali biseera bikadde nga UNCC tennakola ki tennajja nga bwe mulaba nti mu Uganda amateeka agamu bagakyusakyusaamu ne bakola amendments wano na wali so Gravity oluyimba yaluyimba mu ngeri ye gyagamba si ya buwemu ekigambo kyali kimu omuniongo w'eggulu nga bwe tugamba Omuganda but bw'otemamu ekigambo ekyo owemula mu kitundu ekimu oba mu regions ezimu ekyo nakyogerako n'ekululi naw kati ekigambo ekisinga okumbuzaabuza enkudi ya Lilipazo ayina ekigambo kyeyayogera laga nti yayina kye yali ayimba kye yali ategeeza then kati gwagamba nti owemula asaba omutegeeze ekigambo ekyo kitegeeza ki but I think Lilipazo yamala na misusinga ekigambo kino bw'aba teyakiyimbira mu perspective ya buwemuzi nga yakiyimba mu ye perspective gye yayina eri nnomo karate ebikolwa bye yakolerako mu stage performances zaakola zongera okwoleka oluyimba luno nti lutegeeza bali abalowooza nti ekigambo nkudi kiwemula kye kituufu kye kitegeeza olwa actions zaakolerako ku stage. Lilipazo juzi namusanga ne mugamba performance gye yakola e Kamuli oba wagirabako yali Kamuli awo tokyogera namusanga juzi wa Simon mga Pazo nangamba muganda wange Viki naffe tulina kyakolera abantu abo katubaleke nze nyimba bone bajja ne muga kati lwaki oyongera mu kikole
Abana babula ko kwambula ko yadala ki. Abamu ki backstage omanyi ki nti abali backstage bali beyambudde. You don't know no good no. Gwe vaayo noddako. Gwe nawe abadde waggulu dda wansi. So sometimes ensi eyonoonese neffe nga abali mu nsi ffe tuleeso ensi okuba nga eyonooneka. So olwaleero nze ng'omuntu nkimanyi nti Gravity tagenda kugenda ku UNCC and Lily Pazo tasobola kugenda ku UNCC. Mpozi nga UCC yebayise. And I don't think nti UNCC bwena alemererwa okuhandolinga kesi ya Lily Pazo and Gravity omutujju egenda kuddukira mu UCC. Kubanga UCC singa bagendayo bwetugamba nti ekitimba kikwate buli muyimbi ayimbye ebyekisirusiru byetulowooza nti biri vulgant, byetulowooza nti bibi. Content w'abayimbi mungi alimu ebyekisiru. Oli ayimba message nga message nungi, oluyimba luyina ebigambo lyrics nungi, naye ate bw'atuuka okukola video n'alowoozesa ebigambo byeyateeka mu luyimba nti ebigambo byali bibi. Bw'abijja mu audio nazza mu visual ensonga ne zikyukira ddala. So Gravity nze ng'omu nkimanyi ne Fina Mugerwa yennyini akimanyi nti Gravity tasobola kujja. Mpozi UCC singa enaakeera ku makya neeyita Gravity omutujju agenda kujja, kubanga UCC erina amaanyi mangi okusinga ku UNCC. Era UCC singa bukeera ku makya n'ebaaninga oluyimba lwo toddamu kuluwulira anywhere, okuleka mu mmotoka yo, mu nju yo, ku ssimu yo. Bwewera oluyimba lwo anywhere kitegeeza abaluyina be bagenda osigala nga baluwulira naye teri mpewo gye lugenda kuddamu kuzannyako. I don't know, UCC bwewera oluyimba lwo ne online luvaayo. UCC luli yawerako oluyimba lwali lwani. UCC ejjayo esobola okuluwanulayo. Awo UCC tekaayana kuyita abantu. UNCC no, like kati nvudde ku UNCC, Uganda National Cultural Center tugireke. Tuli ku UCC, Uganda Communications Commission, eyo gye tuliko. Kati UCC yo singa bw'eba erina that power ejjayo oluyimba lw'omuntu ku platforms zonna. Chimala anti like UCC ekola ban, bwekola ban kitegeeza teri yadde DJ kuzanya luyimba lwo. Era DJ osinga asangibwa mu kibaala kyonna oba mu event yonna ng'akuba oluyimba lwo batwala ebyuma bye naye yennyini bakola ki? Bamuvunaana. Waliwo bawera oluyimba lwa Master Blaster UCC bwe Mbooko bwe yaluwera wawulirayo yaddaddamu okuba oluyimba olwo, wabula ate nga wayise emyaka ab'ebibaala balukuba ssaawa 8. Oba kitegedde teri asobola ddukuba misana, balukuba ssaawa ez'abawemu era ez'abayiseeko edda. So Gravity I think ayina trend gye yasetinga. Twatuuka n'okugamba nti alabika yafuna akatabo k'obuseegu. Lily Pazo sigenda mufokasingako kinene lwa nsonga Pazo ensonga yetegeerekekamuko newankubadde teku drivinga kugenda ate eno. Pazo yayimba ennyimba z'amakulu nnyingi, yayimbira ddala ennyimba nnyingi ne Gravity kennyini yayimba ennyimba z'amakulu nnyingi zinoonya kufa Sisebaka mane sente erina enkizo mane ennyimba ze nyimbye njogedde temugamba nti nziyimbye. Ayina ennyimba nga Ize Wina Bikula Bayibuli teri dogeri Isirayiri si eyo Bikula Bayibuli. Ayina ennyimba mpitirivu oba tugenda kuva oba tulondani chansi tusigazizeemu akalulu okateekawe wajja okutaasa. Gravity yabiyimba but tetwagala batulowooze sente tetwawa nnyimba zaabwe budde. Singa tetwaziwa budde twali badde tetuzimanyi
ngera sigamba nti Gravity yayimba oluyimba nga Money, nti yayimba oluyimba nga Winner, yayimba oluyimba nga Akalulu, yayimba enyimba like nga nsoolo zikumentioninga wakati ezo ze mentioninga za makulu kitegeeza nti message waliyo abaali bagiwuliriza eyinza okuba teyaboominga ng'okwepiikya simanyi ennyama. Okimanyi nti mmanyi oluyimba lwa Gravity olw'amakulu naye ate zino ezitali za amakulu sizimanyi, manyi taito ekinene nnyo bwe mba nzimanyi manyi koransi ekimu kukiraga nti ennyimba ezitalina message nnungi teziwangaalira mu mitwe gy'abantu. Oyinza okuzzaako oluyimba kyawo olwa hitinga ennyo nga okay, tugende n'oluyimba lwa Kididi Sente Nina. Basobola oteekamu awo oluyimba lwa Kididi n'oba ng'okyalujjukira okuluyimba lwonna kyokka ng'ate lwe lwaliwo waliwo lumanyi. Naye nsobola okubuuzaayo oluyimba lwa Misaaki kankutendereze ssebo nga tolumanyi we luyimba ne bwe lugenda. So kitegeeza nti message, oluyimba olulina message ennungi teruva mu mitwe gy'abantu. Oluyimba olulina message gye tugamba nti nsiyuufu lunyuma kaseera buseera ne luvaawo n'abantu ne balwerabira n'oddamu okujja ku stage oluvannyuma lw'emyezi 2 ng'oyimba oluyimba naye ng'owulira audience tetaninga up, tebimanyi, tekyabijjukira. Kitegedde? So Fiina ndowooza yayiye ensaano ku mazzi. National Theatre teri muyimbi agenda kujja kuba n'ababiri be wayise. I think ne bwe yaliise Kididi teyalize, yaligambye nedda teguggwa. So byebyo katulinde tulabe kiki ekigenda okuddako. Mweraba.